ensangi zino bannayuganda balemereddwa okwekolerera amaaso gonna n'obwongo babuteese ku bannabyabufuzi naye nze njagala okukubiriza bannayuganda naddala abantu bange ab'ebbaale mukole gavumenti njavu kitegeeza ne bannabyabufuzi nabo baavu kaakati bw'ebanga gavumenti njavu nga munnabyabufuzi naye ali mu gavumenti omusuubira kugaggawaza atya mukole muteeke amaanyi mu kukola bino bye muddeeyo ku siteegi eza bodaboda everywhere honorable tuludde okulaba twagala kulabako tetukulaba mwattu kyewuunyisa kubanga nange ntambula constituency yonna naye abantu sibalaba nga 31 ekiro kyonna nali ntambula kisaawe ku kisaawe muntu ku muntu kanisa ku kanisa naye saabalaba era abamu bakeera kunkubira simona lebo tetukulaba naye nga natambudde constituency yonna ekiro nga mbanoonya sibalaba kakati bwe bw'otalabiro nalebo ne honarebo abeera akunoonya takulaba nze nina ebyalo LC ziri 177 ebyalo kumpi biri 108 omwaka gulimu ennaku 365 bwe mbanga nakedde kutambula buli lunaku saawa ku saawa dakiika ku dakiika buli kyalo mba nino kibeerako ennaku 2 zokka nga sirina birala byenkola nga sirwala ndi mwoyo mutukuvu sifiisa sinyiigako sibeera na emotions zonna nga nkeera kutambula ne ku parliament situka kaakati obudde obw'okulambula abantu kisaanye kyampisa naye tebumala tebuliiwo njagala okubiriza bannayuganda obudde obusinga bumalire mukola kati tuli mu kyeya mugenda kufa njala ne famire zimenyeke abaana badduke balwale kwashako nga tewali mmere obudde bw'omala ng'onoonya mubaka ng'onoonya munnabyabufuzi onoonya kansala obudde obwo bumale ng'obusena amazzi emugga oteeke mu wotaringikaano ofukirire lumonde ewaka wabeerewo emmere emala sizoni bw'enaatuuka lima kasooli nga wakutunda ate oleme kulima nga wa mmere yeyo advice gye njagala okuwa bannayuganda mu mwaka guno omupya guno omwaka guleme kubeeramu lusaago mu balansi ng'obudde obw'ebyobufuzi n'obudde obw'okukola leka tuleme kulwanyisaganya politics versus economics tubanga abasudde eggwanga lyaffe mu katyabaga